Why? Unajua vizuri. Bola. Gokaga nawe kuleta amazi banange tupire omusajja So that they don't move from this side to this side. They don't position. Ogenda wa, otawa. Alabe ebyo ebiremesa abantu. Eryato lyagwaka lyatwe. Sorry.
Alô, Sebo, ué, alô, mas eu vou comer um deles. Kayongo. Tugende. Amanya sali alza. Olwaliro wano Katooke tufunye accident ey'obulabe ennyo involvinze emmotoka entono n'ekimoka ky'amanda era nga abantu abasuubiriza abantu nga bana bamaze okufa naye poliisi egezaako okulaba nga ekwanako okulaba nga naye nga saawa eno abantu bagamba ekituuddewo kuno ye design gye bakolamu ekkubo kino otuuli ekkubo lino teriko hamsi teriko balikola tetumanya nti oba bakomawo baki naye nga ekkubo it's all about design baatuka emindi okubeera wano kati ate ey'obulabe ennyo ekyasinze era tumanyi okubanga tubaleba nga ate ne wansi eri wakyaliyo abantu abalala so kitalo nnyo eky'abantu baffe abatufuddeko olweggulo olwaleero Abantu abo mubamanyi. Tulina kubamanya olwatunda poliisi emale okusitulawo ekimotoka kyebase ku motoka entono then tujja ku identifyinga baani abafiiridde mu accident. Ki ekibaddewo emmotoka evuddeyo nga tesiba neekuba emmotoka y'omusajja obuzibu tekuli hampu tekuli oluguudo luulo wano wakapiirawo emirundi abantu ba mirundi ng'ena kutukuzagwana eyo 3 ne bafa abantu baffe tandika n'erinnya tandika n'erinnya ono Rashidi onongobi Rashidi atuli wano onongobi Rashidi atuli wano wano Katooke accident eri wano egudde abantu bangi twagala mutuyambe nekkubo oluusi mugano street emukola ku lino ekkubo kuba bamenye busose ate ebizimbe biriko mbina kkubo bagala mutuyambe kati abantu bakudde bagenza onongobi Rashidi okuba ne Katooke n'emmotoka y'amazzi erudde okujja Pulezidenti Museveni atasobola eggwanga litundi nze Kazibwe Ismail bannanga akabenje kagudde wano Katooke mu zooni ya Chairman Kaweesa bannanga oluguudo temuliimu wadde ne hampu n'emu kaserengeto ka bunkenke tukutukuzaagwana eno emirundi emeka nga abantu bafa bannaaye oluguudo balutekemu hampu kati waliwo abakyali awo abantu bakyali omwo mu mmotoka tebannabajjamu fire brigade yazze naye tetulaba temuli mazzi abantu ba bulijjo be batandise osomba amazzi okuva ewaabwe mu mayumba tegeera fire brigade iri wali eri temuli mazzi kati saawa zino eno wakayitawo almost 2 hours mmotoka yiyo ekyanyooka muliro eraga nti eyongera kukwata abantu bakyalimu banabajjamu wadde n'omu saawa eno emmotoka evuddeyo emisinde eganye ndowooza okusiba n'emmotoka diifu wali wansi nesangayo kano akamotoka nekanyika naye bano tubategeddeyo babaawo wano bateerewo ampu wano wano wabi wano kaveewo gali wabi nnyo famire eyo mugimanyi famire tetugimanyi naye namba eriu 19 enamba gye batomedde eri UAR 19 abantu bakyalimu abaana babiri n'omusajja omu mulabyemu abantu bameka
abantu balimu bana omukazi omu abaana babiri n'omusajja omu banange emmotoka egenda kwabika fayabulike giyiri nkalu okitegeera kati eno Uganda bananetuddewa obuzibu obugudde mu kitundu kyekimotoka kyemulaba kino ekiwamatuse waggulu nekigwira emmotoka entono tetunnamanya muwendo gw'abantu guli omwo naye tugezaako okulwana nga wekisobola tutaase omubiri obutasiriira kuba gwo baafudde dda naye okutaasa omubiri obutasiriira gyembeera eriwo so abatuuze embeebaza okulaba nga badduukiridde ne polisi yaffe okujjawo mu luvannyuma nereeta ekimotoka ky'amazzi okuzikiriza ku muliro kuba nagwo gubadde gukutte naye nga kitalo nnyo ddala eri abafiiriddwa abantu Defense olabyekoko ku muwendo gw'abantu abalimu sinnabamanya kuba situmanyi muwendo gulimu balimu bameka mu kamotoka akatono Defense erinnya lyo Ndawula Umaru Secretary Defense Katono kandika n'erinnya erinnya nze Lubuuka Sulaimaani nze kansala w'Ejjinja Kalooli kaakati tulina obuzibu nti emmotoka efulukuse waggulu eri ng'eweesa amanda fuso n'esanga emmotoka kulimo n'ekitomera tunamanya abantu bameka abakola ki abali omwo era abafiiriddemu wabula tulaba ku mutwe badde driver naye njagala kwebaza nnyo abantu tebatulaze omutima ogw'obumu ekyokubiri njagala kuvumirira poliisi en accident yagudde wano saawa emu naye ndowooza emaze essaawa nga 2 n'ekitundu nga terabikako wabula abazinyamooto batuyambye nnyo bo bagezezaako okwanguwa so njala kwebaza abatuyambye abaana bonna abalaze omutima omulungi lw'obuzibu obuli wano naye tetunamanya bameka abafiiridde mu mmoroka motoka evudde waggulu eri Ejjinja Kalooli negaana okusiba nekutuka akakono kati esanze neeva eno ng'edda eno nebatomera nebagwira mulimu abantu nga 3-4 omukyala n'abaana n'omwami yo bamaze okugwa bafiiriddewo sebadde eva eri nekutuka akakono nga bano basala busazi nga badde eno so abantu tuze bagezezaako okukola okuzikiriza n'okulwana buli mbeera yonna bakoze omulimu naye nga abantu bamaze okukola ki bamaze okufa so faya naye egezezaako okukola omulimu baleese ne breakdown okusobola nga bakola ki naye nga abantu bamaze okukola ki bamaze okufa kibi nnyo kibi ddala so tetujja kugamba kunenya ki kuba n'okuva eri emmotoka eri ebadde ekise nnyo na bano twebaza Katonda tuba wano ye awonye asiikirawo ebintu ebyo byebiguddewo mu kitundu ekyekatuuka kitalo nnyo kitalo amanya nze Chairman Kiyimba tubamanyi nga Paka Kyawekazi